but we are going to discuss this copyright thing mweno show yolunako lwairo tugenda kola ku kyetusoboka in depth but on Monday tugenda kuba ne lawyer, tugenda kuba ne King Wesley, tugenda kuba ne Prince Nick, tugenda kuba n'abantu banene ba stakeholders mu kino ekintu to break in ensonga zineno come Monday. What are we ne King Wesley nenga jubilating namulayo ku parliament, so I think we shall show them the video. Kakati ensonga zino lero mu show tugenda kola ko kyetusobola just okubalaga nti no musanyuke empola cause ekisinga mu gospel industry 97% abasinga you need the TVs with or without the money. 97% abasajja nga ba pastor Bugembe olaba kya kuba amasimu banangi ngate mu mpisi zaamu ngate mu mpisi zaamu and media houses have been so empathetic when it comes to kakati gwaina akayimba katusoke tunywa amazi Nanyimba abantu beddabo lwaki bayita bedda kale abantu abayimba band bambi bane ebigambo those guys songs are usually structured tola benyimba ngezo no omusajja onatera okuyambandikira bayimbi John K. This gentleman. Ono muyimbi. I'm forgetting his name. What guitar? I think something of the born guy. Onjagala weto engineer Brian. Engineer Brian aine ebigambo naye simanyi wajabijja ate awandikira bayimbi nyimba nda very good song. I think it's just a gift of its own. Kiba kirabo nga mukama asobola okuwandula wetolole cause muliwo omuntu ayogera ekigambo mu no nabo balaba nako copyright bagenda funako abawandiisi ate bo bafuna kasava ate no bagenda funira ddala abawandiisi producer agenda kawo buli sector tetulinde ko bayimbi bokka buli sector nawe munamawulire copyright ofunako so it's broad bo kitegeera so anyway andi abayimbi basinzo kisanyukira aye tumanyi butabo kikola problem kati tutandise basebo ne banyama mulama tugutaddeyo era mweno segment kintu gena kwata ku masimu tuongere okuwuliza either oyinza okuba oli muyimbi oba fani w'omuyimbi tutandise kati okunyunyira ekigambo copyright kino kye mujjagulizaako kye musanyukirako nti no baba batuwadde ebyaffe batudize ebyaffe wolololo abamujjana kana okulya looni bajja kulya looni bagambe bentromi abagamba kulya kunywa kivubi kumazaawo genze kulya kunywa kumalawo mazi so we need to know this copyright thing kyonna bukitambula gwenga gwatulaba ssaawa zino bagwa omuyimbi olowooza kigenda singa kukosaani upcoming oba legend kiri bwe kiti legend nga Pastor Wilson Bugembe agenda kufuna katsoke tukibamenyere but tukozesa abantu omwangu gwe bayinza okutegeera omuyimbi nga Pastor Wilson Bugembe bwakera ku machana agamba buli TV mu ggwanga Uganda kiba kyapprovingidwa nga President Museveni ataddeko omukono n'agamba kati copyright abayimbi gye bawadde kitegeeza buli TV buli supermarket buli mukolo oguliko DJ zino basa kuna genda gulu mbalala ezikozesa music omwo kuna libraries nti buli sector ebako ne capacity wa sente gwe inokola ki okusasula nti library bayinza okugamba tugenda salako nga 10 ku buli luyimba ne bagamba buses tujja kusalako siringi nga 2.5 ne bagamba mainstream TVs tujja salako siringi 10 oba kali nga 5 oba 7 bagamba radio basaleko siringi nga 3 oba 4 nti buli luyimba weluza nya ku ketiva papa ngaye badegende lujesenga ku song boost eringa nabo katonyayo nti ebitano bikoze bitya biyingidde so wetwa tulina TV ezisuka mu 10 mu Uganda so in a day TV zona kasazanya music wo oba ofunyeko regulations oba gundi sectors ezenjawulo je bazanyira music wa mugenda bimo ndalinga mutya bagenda bimo ndalinga batya starting off from if I've gone to a library and I got a song on a flash disk and already tukubanjako omusolo tukubanjako omusolo nanyi gwa flash tukubanjako omusolo bayino zeka mbu cheap era zino tamika fuluma empyanga ziri mbu cheap kirabika then nakuguziza oluyimba library nyine era cases endoza bajateka abasirikale bwe basanga basanya akayimba ndozanga bakwata abantu I feel like this whole thing approach we badembi because abantu basasula licenses to have these things done newe baka library kange wakanga kakola nakwetaga mnango sasula license toyinza katandika butandisi ate ngo sasula wana yo kumenye ekutwale no sasula to you is it URSBS that good remember URSB and kati ate right now
olina kuregisteringa each song one per song per song esegeeza nti omuyimbi wobaga obadde okaaba esente z'owa producer tu bayo tutandikire wa producer wemba ngenze ne producing oluyimba lwange ne balumpandiikira ampandiikidde alina okumpa receipt kati wemba njagala already abadde entitled to whatsoever they are giving me. But if I want to remain with it and make it mine, do you know call MOU? Yes. You're giving me this, but you're also giving me all the rights to whatsoever you're writing for me. Kati chola ba no chikola applicable still to the producer as well. Yes. And the gundias with the videographer and everything like that. You're supposed to make MOUs, which I don't think about where to zikola. Try to collaborate one jalo. Also, recording ira kayimba men's journey and recording. But right now, MOUs segeza obato jina. It means the producer can still claim for the song because that's his creative. That is his creative work. Segeza nti bwerubanga olimba dembe or Joe Flight. Producer akyasobola ovaayo n'amugamba nti oluyimba olwo nduyinako akasente kange esagaza buli woluyimba buli wekulaba nga oluyimba at least mpaako ekido oba nusu bitaano oba 13 oba 14. I need to read your comment here that has just come in. Omwana bakasazeemu TikTok omwana agambye media houses ziggalawo enkya n'eggulo lwakulemerwa kuwa abakozi misaala nga owoza mbu esasule abayimbi people joke a lot. Omwana atagingako abamu ku bakulu PDA ka staff na some TVs ziggalawo PD ka staff na mune director abasigadde platform tubawadde omwana akadde mu group y'abannamawulire naye ng'otwaliza wamu I don't think obaba n'abantu bambi babayambe ne bakibatemera they need lessons and guidance about it to abantu abali osinga okujaguza nze nalabye n'ewaffe simanyi oba menaza okunfunira eggulire yali ntambulizeemuko somewhere nalabye bagundi bankokupya abo nga basanyufu lwaki they already balina ebikwatwako bibalina okujja mu sente balina already choinzo gamant okay ne waba music wa Uncle Kupi no wa Joe Flight wange ayinza obutabera ku same balance oba segera kubali ne kyalo oli aluddewo ayita ina kyeyeguya nnyo mu ndongo yeguya nnyo maybe mu ndongo ayinza ne kati Joe Flight yetaga okumumanya okwekuba ku bantu bamutegeere kati we may not put them at the same level. I don't know why we are even doing that to put them at the same level. But not we're categorizing as artists and what and that and that. Ate bonna bambi bonna basanyuse. And they don't know this entire pack. At some point, they are all very happy and we pray for them. And we wish them all the best. So kondamlize kwa gospel section where jidde. King West lero mulaba olaba Exodus tunoli abantu abaddewo olaba John Mary olaba Gogera balina ebikwatikako abaddewo akupira najja zerabe ne mabega gundi abaliyo. If you look at the people that were there, all these people were not music were like lwaki tebakubide Joe Flight n'abeera waawo naye n'ajaganya at least there is a certain group of people I would expect to be seeing there naye ate be basiiza osanyuka naye all the best. Let us wish them the best. The copyright applying only to the artists, to the all whole industry, including my department. So I'm waiting to see if we're going to take a cent and make a zijja jukira faba ko benyimba z'abana abantu and there is nothing to do at them. Kitegeza nti omukolo Maxwell gwagenda okubako ogwembaga. I think right now budget ewera kubanga ina music gwagenda osasula. That's the biggest problem. Now what I think is maybe URS budget what? URSB inokola certificates at least over licenses let us license DJs specifically over these sound guys to Matsi oinayo MC Matsi events so when we are licensing we license MC Matsi events newo okubeluyimba chi you're catered for under the license if that one is there good katusabire kijje even applicable to us but katatefo bujira is what we don't know is one are they licensing
the media house gy'oba ozanyiddeko are they licensing the person ali okuzanya nti maybe if wembanze maximum nsasula then KTV lwaki eba esasula you get oba weba KTV esasula then lwaki ate maximum bansasula. No, I think cha mainstream kijja kuba kirala baba bala KTV they don't know who plays when babala kyonna twaliza wamu gojja n'ozanya so gozanya but I thought media houses zibera disclaimer ebyogeddwa byonna nebikoleddwa bya setinomu do you mean the music is not going to be applicable nti music ena gwenkubye ena tumukole tumuteeke ku tukabe ku mulabirizi oba tumuteeke ku pidi awe kijirawo nze kyensuubira era nekiba kikoze nga kikoze bwe manze nanyine TV mpita abayimbi mwenna ne bagamba bamekanga ogamba nti toyagala kuzanya oba oyagala osasulwa nga music wazanye ne muwandiika noba shortlisting off ne mbajja kabagala osasulwa because it's first things first. Social media whatever mainstream is giving you a platform, a free platform. You get that? They are promoting you. Buza jo flight yoyo bwagamba nti nayagala TV zimusasule you know bwagamba nti yagala TV zimusasule kitegeza ng'okyata oluyimba sheddo natakulowoozaako nti watadde oluyimba olupya ng'olina sooka tumuweereza mwine box zirowooza oba wandisanyuse ng'oba ng'okyata oluyimba nga okyalina okuba essimu mugambe my brother natadde. I don't think if you should really be excited about this whole thing. Ndoza aba amasimu nabo katuba omwaganya amasimu tugagudde officially enamba joze zituongere bwowulira ngo inacho yagala okuteesa ku mulama guneno olowooza aba upcoming ebagenda okunyigirizibwa oba ba legends gospel tuna mu gospel artist na gospel minister weereza so bwokuba essimu totaga otwawulira ebintu ebyo obuuze olabe kigenda singa ku affecting abaani kigenda kuyamba mu baani abagenda kifunamu twetaaga okumanya kuba kati mwenna mwakyamuse nasanze ne worship team leader neyinga na yasanyuse nga n'engoma azeetisse ku mutwe can you imagine mwetaaga musomesebwe ekisooka temwagala enyimba zayimba mutendo zize okitegeera ate enyimba zetendo bagenda zikola bitya cover music bazizemu buzia tosuubira nti ogenda kufuna sente ku luyimba nga sound guwakozesa wakayimba kabeti nakibuuka togenda kufuna konsert kyetuwonyeeko bano abaddamu ennyimba z'abana abatera okuwozaamu abozaamu ku bidongo tubawonyedde ddala simanyiawo redeem tubawonya ogenda kwekanga nga woba if you having an album I would say simanyi bameka zonna naye woba olina album bajja tunuulira balabe oluyimba luno we baluteeka mu kagundi luyitawo kituufu ddala nga luperfect lulwo oba wabeeramu agamba tutu gundi ene ngoma gyakozesezza yakozesebwako dda either e Kenya oba either omuyimbi omugenzi. But I think also that's a benefit of monitoring platforms because one of those monitoring platforms the Triasins of one I think it's Songboost. Yeah, I don't know if I've not seen any other. Songboost is one of the monitoring platforms. So there was I don't know bagenda kola hand in hand with these monitoring guys. Most definitely. Now monitoring abayimbira babasasula. There is a fee. It's the artists that pay. Yeah, the artists pay the monitoring guys to be created for. In that company generally egenda okulye sente. Do you remember when Spice Diana was given, was it how much? Was it 20,000? I beg to be corrected. UPRS in essence yagaba mu biseera ebyo radio. Ne bawa Spice Diana sent omukyala yalina ennyimba mwaka ngo nanga kubye hit. Omwaka ne kugwawo namagamba wetusolozaawo na music gye yazanya zino ziweetaaga okufuna. Was it 200 or 20,000? Zali senenga zidi obwezi you know nga the man is not pleasing at all. I know that money no kuluno government egendo chikwasaganya yenye. Ati ene bebe gambe chikwasaganya it has to partner with other yes with UPRS first things first you know kubera on ground by now ne guni na companies and walezo kakati go muyimbi azunuide mainstream yokka waliwo obukukuru obulamu oyinza okujja sente zonga sina mainstream nga bwebana banga you're green about it they won't tell you about that baja kubira omuntu jamanyi kwaje kolya tya jetonya baja gamba KTV NBS gundi zako sente bweziti bakutwale ku mikolo bakutwale ku gundi nenga waliwo obuntu obulala obw'omunde eyo obo kitegedde so bana bati basomeseddwa gwenku gwamazzi kitegeeza wano application yawezi wekolera ati atejjukira application yawezi naye ajjako abantu sente kibasogeeza naye balina omujjako baba ino omujjako every song that is uploaded on there
it's going to change whereby soko ve wali erinti yo abadda sasula 20 simanyo nafuna 20% nafuna 2% wena afuna abadde batabana bosasula ebitano okulaba oluyimba ajjako 25 25 okitegedde ne mubeera happy mwena ani naye ate obudde buneeno nze lwaki muwa ekitereke kyalina n'atampa okitegedde kigenda kukyukamuuku nnyo namaanyi abaana nga alina okunsasulaemulabya nga yali ku mwange naye aba alina okunsasula okuteekayo oluyimba lwange kuki kugundiye buli akonsuming ekikyo asabera nga ekintu ekyo kale but all this the problem is all this is affecting the end user oli downloading oli aguze oli consuming because they also have a certain thing they're supposed to pay of course ode baganga olimba okansoke njogere nono wanji mwebale kale sebo nawe webale kubeerako akati nze ndi dereva ku buloba esebo akati kyakunsanga nsaze bumuziki bwange obabalayotovu bagondi abayimbi akati awo kati baba nsolooza batyanze ngo oli blogger agambye nti nze ndi dereva ojja kunsanga ntadde balayotovu music mu motoka yange ntaddeko Sebata ntaddeko Bafero ntaddeko Walukaga ntaddeko ani kati awo nze kiba kinkusizaawa oba mba nsasulirawa tugenda kuddamu ey'ensonga yalingawo ndowooza oyo wa library nga tanamutuuza ennyimba ennyimba zini z'abaaguze amusalako then ye n'alyoka asasula then owa library n'alyoka asasula zino zonna zonna ezoono this happens nnyo omugundi mu kiringaleeta mobile money nti MTN egenda kukusala then government esale MTN but still mu motoka ezimu zino ezigenda ngende empanvu buses bapromotingiramu ennyimba twabikolangedda omuyimbi wataakayimba n'ogenda kupaaka n'omanya zino zidda ggulu n'obaguza flash ne bagenda nga lweluplayinga lulukupire kati in that abantu abo bagenda balumanya tebaba na se okayimba buyimbi waliwo seals ebaali baleeta ab'Uganda nga if you are not found with that seal ku CD eyo buli CD alina okubeerako seal nti newemba ntunze ebinnauganda 5 buli kinnauganda kyemba ntunze kirina okubeerako seal eyo so I think they're going to by not formulating a certain type of device nga yo eri license like it's authorized okubeera nga kikaringa that music nti webakusanga maybe ne flash bakubuuza where's the seal that authenticates this music you're playing obengo yo library atalina license kati soke tuwumulemu